Timoseewo Essuula 3. Kituufu nti buli muntu ayagala okuba omulabirizi aba yeegombye omulimu mulungi. Omulabirizi ateekwa okuba nga taliiko kyanenyezebwamu, ateekwa okuba n'omukazi omu yekka, ateekwa okuba nga yeefuga, mwegendereza, mukwata mpola, ayaniriza abagenyi era nga amanyi okuyigiriza. Ateekwa okuba nga si mutamiivu era nga si mukambwe, wabula abe nga muwombeefu, nga si muyombi era nga talulunkanira byakufuna. Ateekwa okuba nga afuga bulungi amaka ge n'abaana be nga bawulize era nga bampisa. Kale omuntu atasobola kufuga maka ge asobola atya okulabirira ekibiina ky'abakkiririza Katonda mu Kristo? Omulabirizi tateekwa kuba muntu eyakakkiriza Kristo, si kulwa nga yeekulumbaza n'asalirwa omusango nga Setaani bwe yagusalirwa. Ateekwa okuba nga assibwamu ekitiibwa abo abatali ba mu kibiina ky'abakkiriza Kristo, aleme kubaako kyanenyezebwamu era aleme kugwa mu mutego gwa Setaani. Abadiyakoni nabo basaana okuba abantu abassibwamu ekitiibwa, aboogera amazima, abatanywa mwenge mungi era abatalulunkanira byakufuna. Basaana okukuuma ekyama ky'okukkiriza mu mwoyo omulungi, era basookenga kugezebwa balyoke baweereze nga tebalina kye banenyezebwamu. N'abakazi bwe batyo nabo basaana okuba abassibwamu ekitiibwa, abatawaayiriza, abeegendereza era abeesigwa mu buli kimu. Omudiyakoni ateekwa okuba n'omukazi omu yekka era ng'asobola okufuga obulungi abaana be n'amaka ge, kubanga baba bakoze obulungi mu budiyakoni bafuna ekifo ekya waggulu era baba n'obuvumu bungi mu kukkiriza kwabwe mu Kristo Yesu. Nsuubira okujja amangu gy'oli, kyokka bino mbikuwandiikira ne bwe ndirwa omanye bw'osaana okukola mu nnyumba ya Katonda, kye kibiina ky'abakkiriza Katonda nannyini bulamu, empagi era omusingi gw'amazima. Tewali kubuusabuusa. Ekyama ky'eddiini yaffe kikulu ddala, ekigamba nti yalabika nga muntu ddala n'akakasibwa Mwoyo Omutuukirivu. Yalabibwa bamalayika n'amanyisibwa mu mawanga. Yakkirizibwa ab'omu nsi n'atwalibwa waggulu mu kitiibwa.